wenna ina musabo yonna gye wali olaze kinabamu kikuli wala nnyo n'okutegera kuba gwe togendangayo naye fe abaali bafunye ku bizibu mwetuli abaali bagenzeeyo wenna ina essabo lyonna gye wali olaze lwe lunaku lwava mu busiraamu era allah bw'ota omwetondere si wakusonyiwa. Inna allaha owekitiibwa allah la yagfiru tagenda kusonyiwa tasonyiyira ddala an yushiraka bihi yenna yali alinyeeko mu ssabo yonna. Teekawo ensonga yonna nali siina kyakukola mirimu gyali gifuuse emirimu teekawo ensonga yonna obulamu bwali bugenda mukyala bufumbo bwali buga teekawo ensonga yonna teyatuterako ensonga yonna nti okujjako olw'ensonga eno kuba ensonga zaffe zonna ze twanditutte mu masabo twali tuteekwa zitwala wa allah. Kati wenna ina essabo lyonna gye wali oyingidde ku nsonga yonna yakutwalayo wava mu busiraamu kimu. Ekyokubiri kootoli mwetondera allah tagenda kukusonyiwa. Ekyokusatu afaanana atyo mu muliro allah tagenda mumugjayo ekigambo kiyitibwa khalidina fiiha tagenda guvaamu. Ddayo weetondere allah, ddayo weetondere allah. Bino mbyogera mmanyidde ddala bulungi nti abamu tulina bye tulina gye tubiina ku bugagga bwe tulaba olimu gomanyi abasinga tulina obulamu bwa mirundi egi tulina obulamu wano kungulu bwotulabamu obwaffe obw'obusiraamu ne tubalina obulamu obwekyama ng'obugagga bwo gwomanyi